abantu abakuba ku streets abantu abamenye ku street nodda kufaira omuntu nogizanyiramu nogitulamu nga nawe olina abaana nkukyalireko bankutumire ku bantu bakukyalireko mwe mutu otadde okuwolera ate nabagambirawo ne Muzayina mugamba singa sifuna bwenkaja ngenda kuwolera I'm ready more than ready neteekateeka dda nina okuwolera singa sifuna bwenkanya yera akola kyakala niye muntu makajanja kamujjudde mumbulira mulekerawo okuzanyira mu fayiro z'abantu mulekerawo okuzanyisa fayiro z'abantu n'obulumi bw'abantu singa nafa bwe batabatta abantu mumanyi abantu ameka bafudde nga bakubwa mumanyi abantu ameka bafudde nga bakubwa maybe Katonda yayisiza kunza mukono okulaba nga abantu bakwidde Yeso ye mukyala amanyidwa nga Jennifer Nakangobi nenga abasinga obungi tumanyi nga Fulufiga atabuse agamba fayiro ye ne Justin Namere nti bagituulira era agambye nti yabagamba nti singa owenkanya tabufune ajja kubanga awolera era agambye mwetefutefu okubanga awolera nti ye tebamukuba ate ne babuukawo we batyo nti nedda nti bino by'okugamba nti balina ssente kabeeregeko mbu aja kuwolera era omuntu akwadde buli bujuliza akwadde buli kimu omusabe buli kintu akitaddeko poliisi ekitaddeko lwaki oba odeme okusankisyoninga fayiro y'omuntu lwaki sente erina weekoma njagala okutegeeza omusango gwange sinza agulinze nze kensi yonna egulinze abantu bazze bakubwa abalala bafudde abalala bayiika obwongo bwayika windows abalala balema muzanyine mulamu waabo naye kasana mwina obulamu one time Katonda alibasasula kyovula abantu betta singa mukola emirimu gyammwe ne musindika abantu mu makooti obwenkanya ne bulabika singa abantu betta bwe bati ne kati omuntu agamba mukooti ngenda komalayo sigenda questinga time notugawe mu ne bamuwa beyiro nadda ku kyalo nayinayina namulope ne manene okutta fayiro yange ogiremedde togisankisyoninga owoza bino musimanyi bakompensatinga ani gwe bakompensatinga talina kyali ankompensatinge bankuba kunkompensatinga omusango gwange guli international bankubira mu public bankuba ng'ensi eraba sigenda komoko ngenda kuyita buli muntu akubiddwa nga tayambiddwa abamu nabatone bwa jenosale musale oyo ye Jennifer Nakangobi atabuse agamba nti bamukuba ensinga eraba ebyo muwoza mwagala mu compensatinga nti si byaliko era tayagalira ddala n'abagamba nti ne muzeeyi yamugamba nti singa wana batafunye bwenkanya ajja kuwolera ffe wetuli tujja kubanga tugabatuusaako byonna nga bigenda mu maaso Kampala kitokota nga si kisaanikire enkuba yazzeemu era sawa ya kakati wenjogerera taxi zitambulira waggulu wa mazzi Sajja Ronald Muwenda Mutebi wokubira simwe nalabika ko wali ku Nakivo playground nga nabubirana ku bantu nga aze okubanga alabako ku Masaza Cup gagenda okubanga gatiuka wakati wa Buwekula ne Ssingo. Sanyu jerere kasita nannyinimu abeeramu era nannyinimu mwali eryo lyessanyu lyolaba abantu nga buli omu ayaayana okubanga amubuubirako. Nga tuvuddeyo waliwo mwana mulenzi wuuno avuddeyo n'ava mu mbeera n'atabukira pulezidenti w'eggwanga Uganda wamu ne Muhoozi Kainerugaba. Nalabye abaana nga babuuza nti ono drone yeetaaga kala ki? Tambuza vidiyo etuuke ku Muhoozi Kainerugaba oyo atutiisatiisa. Muhoozi totutiisatiisa nnyo mwana, tetuli baana ba Museveni. Tetuli ba family y'omwana, ffe tuli banna Uganda 5. Kitegeera wadde abannakenya bayite basire ne leero genda labako ku basire Ugandans when they are fighting for their freedom. Ate nga tulina olwanirira emirembe gyaffe, mwe family yamwe tegenda tufutubalako ebyo kanga nti no security eri tight. Tano wange ffe tuli ku bya security kubeera n'amagye
security tekuma fe bannansi wabula boy wange kuma mwe na family ya mwere sanyusa mwe katolina byogenda tunyonyo katolina byogenda tugamba okitega Uganda boy wange sibwa kabaka bwa mwe tibwa kabaka bwa Museveni na family ye baba nti Museveni wafa kuba ye Museveni agenda kufa atira wana bataduse Uganda tugenda munyalisa tumutte sure RIP Museveni is family and Museveni is cabinet nedo tisa nnyo tugenda mu protest vote tochainza na chiza mabega mayiniga Chokama muzee asolo yimirira mu nkuba nganze wenji yimiriddemu bagwe sawa zino muri mabala mwatamidde dabiti byotugamba gwe mu ozi we are coming for you bila bili mukaga tunona bya feboyi wange protest vote teri kudda mabega tetukwata kabinja kababbi buli omu yakiririza mu kabinja kababbi RIP Museveni zi cabinet mwina ye mutugamba protest vote in Uganda boyite fa bagamba tano regime yaffe. This is not generation EBS and this is not COVID-19. RIP Museveni zi cabinet tujawama. Bigambo byange nze ndiwo kubanga nga kutusako gonna nga we gatambula wano ku Mukoto ninga tuvuddeko nga tweyongerayo waliwo amawulire agava Kasese ninga amawulire gano bali bagogerako dda omukulu Fred Kajubirumbuye yali yakola akatambi nga yalabula ku nsonga eno era mu bigambo bye yayogera bw'ati. Nikyateekateeka okukola nga kyakyama. Naddala abasajja n'abakazi abawangalya mu nsozi ez'obwakabaka bwa Rwenzururu nga mu mwagaano okukolagana ne Museveni ate nga mukyali ku buwangwa n'ennono. Ngenda bategeeza Museveni gye bujjawo katono agenda kubalumba abali mu nsozi ez'e Kasese mu bwakabaka bwa Rwenzururu. Lwaki? Yakola okunoonyereza nga mu abantu ababeera mu nsozi mu bwakabaka bwa Rwenzururu abali mu nsozi mwagaana okumwagala oluvannyuma lw'okukola ebikolwa by'okutulugunya n'okutta abantu mu bwakabaka bwa Rwenzururu ate nga mulina amaanyi ag'obutonzi agafa ag'ekiddugavu. Yagezaako okujja okubasaba amaanyi ago mwagaana kati agenda kikola atya mu ngeri y'okunoonya engeri gy'agenda okusigamu ettoomi Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okusigamu ettoomi ekibiina kya National Platform n'okutiisatiisa abantu nga bulijjo bwakikola. Ntegeeza mwenna abantu abawangalya mu bwakabaka bwa Rwenzururu naddala bali mu nsozi nti essaawa yonna temwewuunyanga ADF ebalumbye ate y'enywanda ey'esofeeri n'asitula chopa gye tuyita ennyonyi n'ejja n'ebakuba bubi nnyo nga yakola nga defense naye nga ke kakodyo kagenda okukozesa. Nkiddamu abantu b'e Rwenzururu abali mu nsozi temwekanga nga ADF mbwe balumbi y'ennyanda ey'esofeeri n'akozesa chopa okujja mbu abataasi naye ng'agenda bakuba bubi nnyo mwenna basinga obungi abasaanye okubanga excuse me kubanga mwagaana okukolagana naye era abamanyi nti muli bantu bazibu nnyo era kati abafudde nga bayeekera so mbategeeza nti Yoseri ayagala kusindika bantu be bakozese obuyinza bwe mu ngalo balumbe abantu ba Rwenzururu abali mu nsozi ayinza osooka basindikira ADF ye n'amaani asindika ennyonyi n'eyisanya buli kimu kyonna ekiri mu nsozi olw'ensonga nti ye alina byayagala okuyisaawo. So mukitegere bulungi nnyo olwalimu abantu abali mu bwakabaka bwa Rwenzururu naddala abali mu nsozi Nyando Yoseferi ekintu kino agenda kikola wadde akikoze anza okikola mu nkola endala ekyo mukitegedde kimu. Naye bulijjo abagamba nti nze omulimu gwange kubaleetera mawulire kiri gye muli okubanga mukkiriza mu byenjogera oba muwakana nti naye nze mbaawo ne mbagamba nti nina ba informant oba drone zange zindeetera information nti naye oluusi bw'avaayo n'abyogera nga mugamba oyo propaganda palapase yanoonya bibye naye mugenda okufundikira ate nga bikoze bitya nga bibaddewo kakati akatambi ako yali yakakola dda naye kagenza okusafesinga ate nga eri Kasese nga kitokota nga sikisaanikire eyo tevuddeyo. Ono agambye nti nyina obubaka buno bugenda kuba Fangoni Soldier era nga tanaba bubaka agambye nti mumanyi mujja kunvuma naye kale sifuddeeyo mu nvumi naye nga mbuyisizaawo bubaka ki Bafangoni Soldiers nkimanyi mugenda kunvuma naye neebulayo wadde agamba nti firi kamanda mudogo yabakola ki abantu b'enkyukakyuka abo abannuupu ne Bobi Wine tetubaagala naye babeererawo abantu baabwe ne bwe guba gwamusinze komoledi waabwe bamuteerawo embeera okumulaga nti bali wamu naye. Omwana n'abeera ku police station ne mulema wadde okumuvisitinga wadde okuteekawo embeera mumusalire omusango ku ki yaguza ku mmwe yaguza ku mmwe lwaki mubyevinga nga awatali kyali kibaddewo
eyo tejja kuba mmanya ya nkoko. Bantu mmwe muyige kye bayita solidarity eri bannammwe. Solidarity wamwe talina kukoma ku muntu omu. Nga naawe bw'oli omuwagize nkya kisobola okukutuukako mu extendinge ku mukwano gwammwe okuva ku bossiman okuddako ne ku balala. Era kibawa ekyokuyiga bantu mmwe abeereegaleega supiidi n'abawanika olukobo olw'okuwagira abantu. Abamenya amateeka n'abatyoboola abalala. Enkya bajja kukukwata bakkube mu kkomera bweddu. N'oyo gw'obadde oyirawo omubiri obulamu busigalenga awatali kyali kibaddewo. Mwabalowooza nti mumatalinga nnyo olw'abantu nga muli wiirinye n'okusacrificing obulamu bwammwe ku lwabwe. Kino kibawa ekyokuyiga nti bajja kukwata bakkube mu kkomera waleme wadde ateekawo akagambo nti firi gundi naye nga wali olowooza nti oli very important eri omuntu. Bajja kukwata bajja kukutta oyo gw'ofiiririra asigale ng'obulamu butambula nga bwe yabubala. Bapita Kalufini Kayanja wendabye obubi nja kubagamba awatali solidarity nga yeetaagibwa era nja kubabuusa. Tubaagala nnyo naye tubeere kimu abantu ba Fangoni Forest. Kyabadde kibi nnyo era kiswaza nnyo obutateekawo mbeera ng'abantu bammwe bafunye obuzibu. Ebyo si bigambo byange, bigambo by'omukulu oyo era nsuubira nti obubaka butuuse. Direct yo jayagala bugende era ffe tubaawo kubanga tugabawa tubaawo kubanga tugabatuusaako obubaka badde bwa Fangoni Forest era naffe tubulisizaawo butuukire ddala nga tuvuddeko eyo era nga tweyongerayo nga tweteekateekera akalulu ka 2026 abantu bali mu kuwenja akalulu ako era ne bwa presidential candidates bali mu kutalaga ebitundu eby'eggwanga ebyenjawulo kubanga banoonya obuwagizi n'akalulu. Bw'atyo ne president w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde atalaga esaidi z'e Karamoja era ng'olunaku olwaleero kankutwaleko kiki ekibadde agago. The good people of Kalanga, Ate Uninga, Ate Mabe, Apoy Matek, Apoy Unubino. Yeah, we are here for a very short time because we are trying to reach every part of the country. Let me request my sister, the Honorable Geno, to come translate for me. I say we are here for a very brief moment. Because we are trying to reach every corner of the country. We are moving across the country, sending a message of liberation, a message of freedom, a message of new change. For those who have never seen me before, my name is Kyagulanyi Ssentamu, aka Babylon, aka Ogola Point. And I am the one leading the National Unity Platform and running to be the president of Uganda next year. As you can see, everything in Uganda has been destroyed. For 40 years when Museveni has ruled us, everything has gone wrong, from the roads to the hospitals to the schools, everything.
supposed to be very special. Here in Kalonga and all over Agago, it's supposed to be very special because this is a historical place. This is... Yes. This is where we are today. Here where we are today, this is the birthplace of the great Archbishop Janan Luwum. Here. But given that rich history, look at the road that comes to Agago. Look just at the road that comes to Agago. The only health facility by the mission. The only Right now as we speak, your children are not going to school because the teachers are not teaching, because the teachers are not being paid. Right now. Right now, as we speak, your brothers and sisters in the worst pain. The poverty among the youth, among the young people, and the unemployment in this area is alarming. So, to be brief, the whole 40 years of Museveni has been a loss. The whole 40 years of Museveni rule has been a loss to us. Therefore, we decided to come together. People from across the country, especially young people, from north, east, from the west from the north to the south, from the west to the east and central, and every part of the country, we decided to come together and have a program for a new Uganda, and that is why we have you ladies and gentlemen, so that we can make that a reality. In the new Uganda, we intend to use the wealth of this country because Uganda is rich. Our country is rich. We pay a lot in your youthful years. In the new Uganda, you're going to see real tarmac here all the way. In the new Uganda, we intend to revamp all that have been killed. The cooperatives that were destroyed, the education system that was destroyed, the health care. change iranga abantu bajja mu bungi nonno abantu abasinga obungi bali bamanyi nti side zeeyo Karamoja Northern Uganda nti tebajja kubanga obolyawo opposition bafunayo ku bantu naye munnange abantu bazze mu bungi era nga abantu bayayana okubanga bafuna enkyukakyuka abantu bayayana okubanga obolyawo balaba ku mukulembeze omupiira kyevulaba nga bakola ki weewaawo abamu bagamba nti bajja kulaba ku bayimbi naye era si kyangu okubanga osika crowd wetyo okubanga ejja tuli ku NCK TV tuwerabira kubanga osubscribinga
ringing that notification bell, sharing, liking ebisigadde buterevu. Nkomawo nabyo tovaawo.